Oluvannyuma lw'akalulu akalondebwa ku lunaku lw'okuna mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo eri abo abavuganya kaggwera mu kwesika bitogi na kweyogerera bisongovu nga bano balumirizanga okulonda bwe kwetobekamu emivuyo egitagambika. Bangi baatuuka n'okwekubira enduulu olw'okutegeeza ng'obuwanguzi bwabwe bwe bwali bubatwalibwako mu mankwetu nga mu bitundu ebirala okulonda kwaggweera mu masasi bangi ne balugulamu obulamu. Bambadde yunifoomu z'ebibombolola bya guliini ne batandika otukuba kibooko n'amasasi. Farida Lule omu ku balondoola akalulu kano okukosa Livingstone Ssewanyana aludde mu kulondoola ebyokulonda bakakasizza nti wadde nga alipoota ey'enkomeredde tennavaayo okulonda kuno kwetobeseemu ebirumira. Twafunye observer status ne ba observers mu districts ez'enjawulo ze twalabye nga ziri hot agamba nga Kampala, Wakiso, Mukono, Nsembabule, Mityana, Isingiro, Lila ne Gulu. Naye era bwe twamaze okulonda twali tugenda okulonda era ndowooza olaba nti district says era ze zaabadde hot. Bingi byolaba ebitaagenze bulungi era nga byetaaga okunogera eddagala. Ekisookera ddala twagenze mu kalulu kano ng'ensi esanyaladde. Ng'esanyaladde olw'ebadde byogerwa n'okusika omugwa. Era n'ebyo bye tubadde tulaba abawagizi baba bavuganya nga bakijjanyizibwa. Bano obuzibu basinze kubuteeka ku kakiiko k'ebyokulonda. Ekyo kyo kitegereka nti wabeerawo tension, abantu babeera n'obusungu era tebawuliziganya era naye kitegeeza nti process teri transparent. Singa eri transparent ng'eri system nga tumanyi nti nno wano kitambula bwe kiti n'abantu nga babasomesezza ekimala tetujja kufunawo tension eyo. Mu bitundu bingi ebikozesebwa ebyokulonda byatuuse kikeerezi so nga ate abalonzi bo baakedde. Farida Lule mu birala byanokoddeyo y'engeri y'okutambuzaamu obululu n'ezo empapula z'ebiva mu kulonda abeesimbyewo gye bateesiga. Awo olabira nti abantu balowoozezza abasinga nti nno baababbiddaawo nti oba DR forms baziwandiiseemu. Ekwo okwemulugunya nakuwuliddeko n'eyumbe mu disitulikiti y'eyumbe. N'abeesimbyewo agamba nabo bakola kinene okuleeta emivuyo naddala mu ssaawa y'okubala akalulu nga buli omu alwana okulaba ng'alangirirwa. Abantu baleese akavuyo kangi ne tension yabadde nnyingi ng'olaba nti okuwuliziganya wakati w'abakandidate baba agents ne returning officer kwabadde kutono ddala nga kuliko nga buli omu asika muguwa ayagala okuba nti akola influence. Livingstone Ssewanyana ategeezezza nti gavumenti kigikakatako okulaba ng'ebeera nsaale abantu okulonda mu mirembe. Bakutwalira awamu akalulu kakubiddwa mu mbeera ya bwerinde kyensuubira nti gavumenti yandyekubye mu mutima. Bwe tuba nga tunaabeeranga n'okulonda tubeere n'okulonda okw'obwerufu okw'amazima n'obwenkanya. Ye Farida Lule awa amagezi nti okwewala bino abakulira ebyokulonda balondebwe nga bantu ba bulijjo okusinga we balondebwa omuntu omu. Maybe babeere nga beesimbawo oba bateekayo empapula zaabwe okusaba kwabwe eri akakiiko ka Judicial Service Commission oba aka Public Service Commission. Bano nga tebeetemyemu omuli abatunuulizi b'ebyobufuzi bannabyabufuzi essira balitadde ku kukola ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda. Era nga omwo muliwo n'ennongoosereza ze tuzze tugamba nti singa bazitunulamu tuyinza okukola ki? Okubanga tufuna okulonda okuba amazima n'obwenkanya oba okulonda okuyonjo. Ng'ogyeko n'ennongoosereza ezo ze tugamba n'amateeka gano agaliwo nago gandibadde malungi singa abantu balina political will. Twagala kusaba Parliament bwebanga ekyalimu ekinyusi eno emu ku nsonga gy'ebanga egenda kukwata nga nkulu nnyo okulaba nti wabeerawo ennongoosereza gubeere musango gwa Naggomola. Oli akulidde ebyokulonda okulangirira omuntu mu kinyumu ate bwawerekereza ebigambo oyo gwe babbye nti agende mu kkooti. Wabula ayogerera akakiiko k'ebyokulonda Julius Mukyunguzi agamba nti ebyo byonna ebyogerebwa ku bitagenda bulungi baakutuula babyekenneenye. General election ebeerawo ebaako n'ebyokuyiga ebyo nga bitwalibwa mu kalulu akaddako. Na kano akalulu kano ke tulimu waliwo ebyokuyiga akakiiko kebizze kayiga okuva mu kalulu kali akaggwa ak'Enkumi 20
2021 n'olwekyo bwe tunaamaliriza okulonda kuno kwonna akakiiko kajja kwekenneenya. Ekirindiriddwa kwe kulaba oba ensobi ezaalabikidde mu kulonda okwawedde akakiiko k'ebyokulonda kafunye ekyokuyiga okulaba ng'okulonda okubindabinda ku bifo bya gavumenti ez'ebitundu tekuggweera mu mivuyo. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.